Gye buvuddeko twakulaga mawulire gaffe entiisa n'emiranga mu bantu b'e Nakisunga oluvannyuma lw'okufiirwa kansala nga yakamala okuba ebirayiro bye ekyaleka ekiyongobero mu bantu b'eno. In the name of the Almighty God, that I solemnly affirm that bugenze okutuuka olwaleero ng'eggombolola eno tennalonda mukubiriza wa lukiiko agenda okugiyambako mu kisanja kino. Mu budde buno nga buli ssekinnoomu akyebuuza ki ekiyinza okuddako mu kasiriikiriro kano, waliyo kansala avuddeyo ng'agamba nti bino byonna nga bikyagenda mu maaso yasaanidde okukubiriza eggombolola eno mu kisanja kino ekya 2026-231. Katamba Charles nga yalondebwa abantu okuva mu luka gw'e Namuyenje agamba nti yasaanidde okubeera sipiika w'eggombolola eno omulundi guno era bingi ebyetaaga okutereeza wamu n'okutumbula omutindo gw'obuweereza mu ggombolola eno. Ekindeese kulanga tuweereza abantu baffe ab'e Nakisunga mu mbeera ey'obwerufu nga tetusosola muntu yenna bibiina byabufuzi oba oli wa NUP oba oli wa DP oba oli waki ffe tuzze kuweereza bantu tetulina force yonna tetuzze kukola kintu kyonna wabula ekituleese mainly kulaba nga tuleeta obuweereza obw'amazima n'obwenkanya mu Nakisunga. Katamba bwe tumubuuzizza ku nsonga lwaki avuddeyo atunnyonnyodde nti eggombolola eno ey'e Nakisunga ekyakula era yeetaagira ddala omukulembeze ate omuntu omuyivu nga ye okwawukana kwabo ekibiina kya NRM bekyagala okuleeta. Okwawukanako ne ku bakansalazi abalala, Katamba omulimu ogwange ndi musomesa omutendeke ddala owa secondary. Tukkiriza nti bwe tuyitamu experience eyo ng'ey'obusomesa ekisooka tuyiga engeri y'okuhandolingamu abantu okuviira ddala ku ssettendekero gye tukola ki batuyigiriza engeri y'okuhandolingamu abantu n'embeera ez'enjawulo. Katamba agamba nti yamaze dda okukola ebibalo ebimusobozesa okuwangula akalulu kano ak'obwa sipiika era n'asaba ne bakansala banne bamwesige. Ono aliko n'obubaka bw'asindikidde ssentebe w'eggombolola eno omulonde era n'amusaba okukolaganira awamu naye. Ne tutandika okunyiga amapeesa okuva mu bibiina eby'enjawulo era tukkiriza Katonda ng'ali ku sayidi yaffe ekifo tujja kiwangula. Obubaka bwange eri ssentebe w'eggombolola omulonde omukulu Mufuwa Stephen akkirize yes tuyinza obba tuli ba opposition naye ebigendererwa byaffe bisukka ku ekyo. Ebigendererwa byaffe kwe kulaba nga tuleeta obuweereza obwawamu eri abantu baffe bonna. So ssentebe tuffe tumugamba nti ajje ate akkirize tukole wamu tulabe nga eggombolola lyaffe ligendera ddala mu maaso. Nampijja Leah kansala omukyala yalondebwa ne kansala Katamba agamba nti alina essuubi ddene nnyo mu Katamba era bingi byamusuubiramu bw'anaaba akutte entebe y'obwa sipiika n'asaba bakansala banne nabo bamwesige. Kyova olaba the end twatunudde nga ye best candidate yaliwo era ffe ng'aba NUP ne tusalawo yeesowoleyo ajje akiikirire ekifo ekyo kubanga musajja musomesa of which waba asobola conducting abo abaana musajja musomesa wa secondary waba asobola conducting abo abaana bulungi which means naffe eggombolola lyaffe asobola conductinga. Yimba kyemanyi musajja muyivu mutendeke bulungi oluzungu alumanyi ate muntu w'abantu asobola buli omu okumutuuza n'ayogera naye mu ngeri ey'enjawulo. Abantu b'eggombolola eno ey'e Nakisunga naddala okuva mu luka gw'e Namuyenje Katamba gy'asinziira bagamba nti obwetwaze bwa Katamba n'enkola ye ey'emirimu yakuyamba naddala ku nkulaakulana y'eggombolola nti era singa anaaba akwasiddwa obukulembeze eggombolola yakuyitimuka era yakutambulira waggulu singa anaaba akkiriza okuwabula n'okwebuuza mu bukulembeze bwe. bwe twogera ku Namuyenje twogera ku byalo 6 bwe biba nga byasalawo abeera omukulembeze mu kisanja kino ensonga y'obwa sipiika bwa Nakisunga ng'eggombolola ffenno tukakasa bulungi nti osanga bwe baba nga abalala bakkiriza nga nabo beesize Mr. Katamba Charles naffe tukkiriza nti Nakisunga nga Namuyenje ng'omuluka tetulina kubuusabuusa nti ajja kuweereza bulungi. Ebitunyigiriza bingi ffe ng'abavubuka olw'ebbula ly'emirimu naye we tuba tusindiseeyo omuvubuka munnaffe ku ggombolola n'afuna n'obwa sipiika kiba kituyamba nga ffe abavubuka. Ffe tukubiriza bakansala banne n'abatali ba NUP bonna bamuwa akalulu ali obwa sipiika
kubanga byatukoledde ffe wano ku kitundu kyaffe nga Namyenje naddala abavubuka abayambi abavubuka oluusi abagwako ebizibu agenda ku poliisi n'abanunula. Ntuusa obubaka buno eri chairman waffe omulungi Mwami Fuwa mukwano gwange ate nze mmanyi bulungi nti mbadde musaba nga tatunuulidde kibiina omusajja oyo ajja kuba musajja mulungi kyemanyi bajja kukolagana bulungi amuteekeremu naye omukono ogw'amaanyi bamuwa sipiika.